Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is going to get around for starters. So kungambira kuliranyi nti Amasanyalazze Bagawulidde. Ngambira omwana oyo yagala enkyukakyuka. Munnayuganda yina gwomanyi nga yagala enkyukakyuka. Mungambire nti akaliro bakawulira. Regime eya General Museveni etandise okufiringa ekigambo protest vote. Kitandise okunyiiza abantu. Protest vote etandise okunyiiza regime. Regime kyekoze etandise osindika bumbega bwayo badde mu opposition. Namba abantu abadde bagikolera mu opposition, the fake masters, batandise okusiiga ekifaananyi ekikyamu ekya protest vote. Kyebakoze badduse ku Google, batandise onoonya definitions ku Google, batandise okugezaako okuwa message enkyamu eyawukana ne message gye tusiiga wano. So kontagingire mukasambidde kweno video mulabe tumale tumusomese n'aba mufaananyi endowooza. Anti-protest vote ate bo kitegeeza tebajja kwesimbawo. Eyo bululu mu busungu obw'ekitalo bayinza obusazaamu, bayinza okukayuza n'agenda nakeeka, bayinza okulonda atasaanidde okulabisa. Eyo protest vote si kino kye batugamba nti kalonde kakuume kabanje bebigambo ebyo ebibiri babirabanga bwe biri balooza bwe biri mu Lungereza si bwe biba kati oli waganti eyo boiling pot. For starters, oyo y'omu ku ba fake masters abadde ku opposition yafuna omukisa n'agenda n'afuna okumanya. Acquired knowledge ekyennyamiza ayinza okuba okutegeera n'amagezi nga yabiirekayo mu kizimbe. Katumuyambeko mukasambidde n'abakufaananya endowooza. Tetwagenda kunoonya title nga tugenda okunoonya ekigambo protest vote. We simply went for a selection of words. Twagenda kunoonya ebigambo ebinaasobola okukiikirira omulamwa gw'ekyo kye tusinga okwagala mu kalulu ka 2026. Tetwanoonya title. We went for a selection of words. Era ffe bwe twali tunoonya tetwanoonya definition ya Google. Twanoonya ebigambo ebigenda okukulembera omulamwa gwe twagala mu kalulu ka 2026. Mu bufunze omuntu yenna abadde yeebuuza protest vote etegeeza ki? Mu video eno ofunye answer. Abantu abafaanana mu Kasambidde abalina mentality ekika ekyo, ffe protest vote gye tusomesa etegeeza kino wammanga. Eyina ebigambo bingi ebigisubstitutinga wabula ebimu ku byo bye bino bisatu. Ekisooka, protest vote egenda kubeera revolutionary vote. Mu Kasambidde dduka ku Google anti wamanyidde okunoonya definition. This implies that this is not just a ballot, it's a weapon for change. Nga tutegeeza ki? Nti ku mulundi guno you gonna cast it, ogenda kalonda, guard it, ogenda kakuuma. Ku mulundi guno ogenda kabanja senga bakamesinga. You gonna demand for it if they mess with it. Kyakubiri, protest vote substitute omulala ffe gwe tumuyita. Eno bagiyita vote and rise. This is a call to action. Voting is just the beginning. Rising up is the coming next move. Biri obvious tetubikweka kuba teweerabira. We are a non-violent revolution. Nga buli kye tukola kiri within the confinements of the supreme law of the land. Buli kye tugenda okukola mu kalulu ka 2026 kiri guided under the constitution. Kati kyova olaba ffe abakola ebintu nga tetwekweka tuli bayeekera abayeekera emisana, and we do not hide nothing. Protest vote osobola okugiyita rig it and we rise. Mu bufunze bye bino oba kino kye kitegeeza protest vote. We're not just going to count the ballots. We are going to count the people that will turn up marching on the streets if they mess with this our election. We don't simply go to choose, but to challenge. If they steal it this time round, we reclaim it. We rise to cast the vote. Tugenda kuyimuka mbungi ogenda okulonda. And if they dare to steal it, senga be mantala ne bakabba, we rise again. Tugenda kuddamu tuyimuke louder, stronger and unstoppable. The vote is our choice,
and our voice. Wuliriza bulungi. 226 nakaluke tugendamu. Lyeddoboozi lyaffe. But our silence is not our surrender. Akasirise kaffe bange eriise lunamu buli lw'obuyise. Kibadde tekitegeeza nti twawanika. Wulirizaamu katono. If they silence the ballot, ku mulundi guno senga bagezaako okusirisa eddoboozi lyaffe lye tugenda okuyisa mu kalulu, we gonna answer with our presence. Tugenda kubaanukula nga tukuŋŋaana mu buyitirivu all over the streets of Uganda. Kana akalulu n'obuwanguzi tugenda kubikima. Wulirizaamu katono abantu abalina mentality eya muganda waffe alina ebisige byosobola okukwata paafu. We do not vote to beg. Ku mulundi guno tetugenze kulonda kwegayirira byabakama. This time round we're gonna vote to break the chains. Tugenze mu kalulu kano kulonda kumenya njegere. If they break the rules, senga kabatanda ne bamenya amateeka galina okutambulira kakalulu okusinziira ku ssemateeka waffe, we're gonna break the silence. Ku mulundi guno tetugenda kuddayo kusirika nga bwe kibadde emabega. Mpulirizaamu katono mbidde n'abalina obwongo obulowooleza ku Google. Wuliriza. We're going to cast our votes with courage. Count it with care. Guard it with fire. The regime is afraid of the numbers. Ekyo tukimanyi. Regime etya numbers ez'abana Uganda okuyimuka. Etegeseyo butya gas n'ebirala. Naye mpulirizamu katono. Regime esinga okutya numbers. Not just the vote count. Ne regime okubala obubazo akalulu kikyetya. Kyesinga okutya kyetugenda okukiwa. The numbers of the feet marching when the vote is denied. Bannayuganda abangi abagenda okumakinga singa akalulu kano bakazanyiramu. Ladies and gentlemen, ekyo tutegeeza nga tupreachinga oba nga twogera ku protest vote. Mpulirizaamu. This time round, the vote is just the warning. Okugenda okulonda akalulu egenda kubeera warning gye tuwa regime ne byabakama. The march will be the answer senga bazanyira mu kalulu. Okuyimuka mu bungi kye kigenda okuba ekyokuddamu senga Museveni azanyira mu kalulu. Still one expect the other. Kati oli wadde mbokabba n'odinayinga warning n'ofuna kye tukugambye the march. Mu bufunze, a rigged result is not the end. Mu 2026 akalulu Museveni kayagala okubba si egenda okubeera enkomekerero. It's simply gonna be the beginning. Protest vote kyetegeeza the beginning of footsteps, of feet raised, of voices they cannot silence. Mpulirizaamu egenda kubeera ntandikwa y'ebigere ebigenda okuyimuka okutambula nga tuwanise fists n'ey'amaloboozi ge batasobola kuzikiza. Protest vote etegeeza when the ballots are broken, nga bamaze okwasa box z'obululu, the bodies will rise. Emibiri gyaffe gigenda kuyimuka, not to beg nga tetugenda kwegayirira, but to break the chain of silence and to break the fear gye badde basiga mu bantu. Mpulirizaamu. We are more than numbers on the paper. Njagala ku mulundi guno Museveni akitegere nti tugenda kuba tusuka ku numbers ze bayina mu bitabo by'ababakama. We are numbers in the streets. Nti tugenda kubeera numbers ze balaba ku bbala ezizze mirembe nga ziyita mu ssemateeka. And thus the math they cannot read. Oye mathematics ye kago batasobola kubba. Kye batasobola kubba okimanyi. Ye gwe munnayuganda ng'osituse mu bungi n'ojja okukima akaluluko basobola okubba numbers ze balina ku papers naye tebasobola kubba march. This time we vote with our hands, but if they lie we will speak with our feet. Ku mulundi guno tugenda kulonda nangalo zaffe bwe bakazanyiramu ne balimba tugenda kubaanukula na bigere byaffe na march. Remember, kyonna kye tukola kigenda kubeera completely peaceful. Temuli kulumya muntu, tugenda kwekalakaasa mu mirembe. Waliwo agenda okuŋŋamba tia gas n'amasasi mugenda biddawa. Wolan mu video eziddako ngenda kulaga protest vote bweba. Don't touch your dial. Teweerabira. Tulonda ono yekka na manvuuli 226 Wolan DJ.